Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Kadugende ko munde beso. Eno ya Gandalo. Hello. Hello, jebale nze bampita mukunja ku Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga. Jebale kustebo. Esebo. Kakati mwe mukunja. Nange njala nyambeko. Nino muwala. Namulabi muguno emikoja abanoonya. Yechiwa nange nenkyegomba. Ngayala kiwasa. Naye ekiwala olwo ekikolamu nga byakiyayeyaye ate nga zinadde nkyagadde kati negamba nange okindobesezeeko ndabe ddala kituufu byenkigamba byekiriko oba nga kimbuzaabuza kuba embadde gakiwasa enamba wagijje mu muko gw'abanoonya eyo gye nakuweereza nagijje mu muko gw'abanoonya naye ekituufu kyo mbadde njala kiwasa sooka okinkemeeko tulabe oba nakyagadde kale beerako ku simu tovaako kale se kitabuli ky'omuziki ekisinga ku Beat FM dakika 20 ezakayita ku ssaawa emu tukyali mu ndobeso. Hello. Hello? Yes, yes. Katie. Wanti? Oli luddawa? Ndiko wano mtawune. Ng'okeddeyo. Mbadde njagala kulaba. Njagala kundaba kooti. Lwaki oyagala kundaba? Anti nkwagala. Onjagala. Enamba yange wagijjeewa gwanya kulaba. Kakati obadde oyaga gwe toliwo oliko olina kisiraani tolinaako bakwana obe waba otya sina kisiraani naye olulimi lwoyogedde ndwawo ogereramu kati naaligambye ntya kale oli luddawa oli luddawa gwe ndagirira wooli abakenza kulagirira ndi kiwaatule ndi kiwaatule oli kiwaatule okay. Bakebera COVID. Bakebera COVID. Bakebera COVID. Ateka kati gwotabuse kati ndowooza kati ate COVID ombuuza waaki. Asitabuse. Onesimu gyokobyeko yange kati terms and conditions olina zitegeera n'ozigobereza. Bakebera COVID. Angenda bugenzi. Ogenda bugenzi. Bakebera sirimu. Ye bankebera. Ng'oli mulamu ng'oli mulwadde? Ng'andi positive. Ng'oli positive. Abamu babiteekamu lwakuba ennyo ebimusiiwa oba okutumusiiwa kati n'ekyo ekiba kimuleetera okukiteekamu. Naye ate ebintu ebyo mbikubuuza. Njagala kulaba bwe nkuyamba. Kubanga tabi ebintu byonna ky'oba olinako buli kimu kiba kyanjawulo. Kakati wembadde kiba kyanjawulo ku kinnaakyo. Kati wemba sirina COVID. Bw'oba tolina COVID test, ezo sente ziba ndala. Ate sente ziba ndala? Kati ziba mmeka? Awo Mitwala ana nga sirina COVID. Ate wemba sirina nga ndi positive. Bw'oba oli positive, awo mitwalo nkaaga. Kati tukola tutya kati tukoze tutya oli nkulagirira ojje. Tutaka kumaliriza kino kye tuliko kye kisinga mafuzo. Eya AIDS njirina naye ya COVID sigirina. Eya AIDS ogirina naye ya sigirina. Ndi sina kupaka kuba nazo. Sina kupaka kuba nazo.
ekikulu olina sente ezikavalinga ekyo ky'otalina. Kakati kambuuza okola ki? Obimbuzo bitwala wa? Tonna kitegeera obwedda. Ate nate mpulira ombuuza COVID, ombuuza Endagamuntu olina okuba nayo mmanye oli muna Uganda oli. Anti ekyenjagaza endagamuntu. Buli ggwanga lya njawulo. Ayinza okuba we Sudan nga mudinka. Oyo abampa sente nnyingi. Ayinza okuba mu Somalia. Oyo abampa sente nnyingi. Bw'obeera ng'oli muzungu awabaawo dola awo. Bw'obeera Muganda awo mbakwata mpola mpola kubanga ennaku gye mpitamu Uganda naawe gy'obeeramu. Ensonga lwaki endagamuntu ngikusaba. Njagala owuliriza ekyegambye kuba n'essimu si yiyo yange. Wakubye kumpa amateeka owulira byegamba. Kuwulira. Kati owulidde kati badde ogamba. Tebakwana Bana kakati bwe mba mugwira ziba meka. Ate awo kaba kakadde. Lutwemu. Bana ekire okola mulimu ki? Netunda taata. Okote tunakitegeera nze munaye tebankwana. Tebola bakise ne kutambuza mpola mpola otegere kyengamba ndaba takitegeera. Kati ya COVID sigirina. Kati awaana. Ne positive, nze ndi positive. Takala nomalirize kuba nyina bye ngenda okukola. Ate oluddewo ate tosalawo kitoyaga. Nja kuddira nnyabo. Kwanja? N'aba positive obatwala. Kati gwe obulwadde obwekuuma otya? Tekategera ebyobulamu bwange ganeko bitegeere. Bwange bubwa. Kale nja kuddira nnyabo ogira weeyongerayo. Kale. Kitobuli ky'omuziki ono omwana wala yali ateekera n'okugaba lisiiti. Atuuse okusala lisiiti. Olina COVID tolina? Naye ng'ogiteekako ki? Olina kyoliwo. Wano bw'otuuka ku goods. Wandiikawo ki? Good service. Ogamba era good service, good twin towers, bintu byonna biteekawo. Kyolabye. Endobe somugiwulidde. Ono neekolera jange mugagga. Nebannange obatulagawa. Omukazi oyo malaaya. Kati oyo gy'alaga yonna agenda kukola atya. Tumanyi na kumanyamu. Nkugambye. Mukunja nakacha mwebale tuweleza bannanga abanoonya mumanyi ennaku yammwe oba otimbye namba yo ku radio oba ku TV onyoonya beera n'empisa kubanga toyina onyoonya naye n'okalubiriza abantu abakwegombye bano emusigale nga yeeri mu bumooli bwammwe mumanyi ennaku yammwe abanoonya nze mukyala Irene Ntebe ndobese nonjiwezaako mamange Mchamunika Kisto ne tata wange Mwami Kisto John mbagala nnyo. Kyala Monica nange mundabire nnyo. Onoonya atulaga tolina mpisa. Mukunja ne Nakachwa mwasuze mutya n'amooti. Mumenze kyembadde nteesa ku mulamu ogwo omusajja yeesonyiwa ekikazi kibbi kifere kyetunda kyesonyiire ddala noonye omukazi omwalo okuwasa. Mubeere bulungi mbagaliza yidde ennungi. Nkale. Mukunja. Yesebo. Mwebale tuweereza dadi. Kale. Nakachwa n'amooti malamusiza. Yesebo. Onabeera Barnabas ambasada w'Abaruuli Nakasongola gyensinzidde naye Mukunja akubulire. Abasajja naffe tuwanuuza kakati omuyaya amamiima tegamuwedde. Amamiima gamuwedde. Abasisimusimu bali kuweereza mami Nakachwa n'amooti omubalanguzi mbatumiddeko bannange Mukunja weebale kulobesa naye yenze maama Jackie wane ekiteredde omwami oyo beegombagomba nnyo abantu b'oku Facebook beegombagomba nnyo abantu b'oku Facebook kati agudde ku muyaaye ate oyo ye malaaya bambi wa bbeeyi akolera mu ddoola bannange. Mukunja nzikiriza njagalizeeko anko wange anko Juma Enansana Katooke yidi ennungi mama Hope Enansana Ganda yidi ennungi mulamusegere Muhammad Karim Nsimbi chairman we Namagera yidi ennungi Kaganda Kanka Nasas Monica ku Before Kosovo ne Annie Matuga mwe bali kuweereza baswiti yenze mama Jackie ekiteredde. Bannange Mukunja basuze otya? Bannange kiri Uganda mama nnyabo. Mama COVID uyo sirimu. Wandi mugambye ate wa sifirizi omutwalo otya? Bannange
mwebale kuweereza ono Nakintu Joanita. Otoro. Echao.